Satu Chugidwa Love Resurrection Ministries Real Engineering Company BGPTV Nebitekibwa Blessed Gospel Promotions and Events Mulingalo. Blessed Gospel Promotions BGPevents. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Love Resurrection Ministries, women Blessed Gospel Promotions, Bakutusaka, Hanko Ivan, Kamoto Kakawaya. Mwana moto, Akolango moto kawaya. Ono ye gospel country singer wa Uganda nambeba omubwati eja mutumugire mukosa ti Yesu kededala etubidwa IMELDA July nga 3 okwigira omutwalo gumo hatemwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi uli kulonga simula kamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo akedweko Florence Bukwaya Joseph Segawa Dr. Wilson Michael Holly Lydia Nachayune Tajana Busurwa Sekumatede Don Emma Preacher Man Mima Michael Zoe Patra Don Zabo Josman Vioni na abalala banje mwenabanyumira gospel country music ibugweyo tuwekiri ako Ivane July nga 3 Chugidwa Love Resurrection Ministries Real Engineering Company BGPTV Nebitekibwa Blessed Gospel Promotions and Events Mulingalo. Love Resurrection Ministries, women Blessed Gospel Promotions, Bakutusaka, Hanko Ivan, Kamoto Kakawaya. Mwana moto, Akolango moto kawaya. Ono ye gospel country singer wa Uganda nambeba omubwati eja mutumugire mukosa ti Yesu kededala etubidwa IMELDA July nga 3 okwigira omutwalo gumo hatemwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi uli kulonga simula kamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo akedweko Florence Bukwaya Joseph Segawa Dr. Wilson Michael Holly Lydia Nachayune Tajana Busurwa Sekumatede Don Emma Preacher Man Mima Michael Zoe Patra Don Zabo Josman Vioni na abalala banje mwenabanyumira gospel country music ibugweyo tuwekiri ako Ivane July nga 3 Chugidwa Love Resurrection Ministries Real Engineering Company BGPTV Nebitekibwa Blessed Gospel Promotions and Events Mulingalo. Love Resurrection Ministries, women Blessed Gospel Promotions, Bakutusaka, Hanko Ivan, Kamoto Kakawaya. Mwana moto, Akolango moto kawaya. Ono ye gospel country singer wa Uganda nambeba omubwati eja mutumugire mukosa ti Yesu kededala etubidwa IMELDA July nga 3 okwigira omutwalo gumo hatemwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi uli kulonga simula kamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo akedweko Florence Bukwaya Joseph Segawa Dr. Wilson Michael Holly Lydia Nachayune Tajana Busurwa Sekumatede Don Emma Preacher Man Mima Michael Zoe Patra Don Zabo Josman Vioni na abalala banje mwenabanyumira gospel country music ibugweyo tuwekiri ako Ivane July nga 3 Chugidwa Love Resurrection Ministries Real Engineering Company BGPTV Nebitekibwa Blessed Gospel Promotions and Events Mulingalo. Blessed Gospel Promotions BGPevents. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira. batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working. Heart. Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Love Resurrection Ministries, women Blessed Gospel Promotions, bakutusako Hanko Ivan, kamoto kakawaya. Enalinga ndi mwana muto, akolanga obumotoka bwa waya. Ono ye gospel country singer wa Uganda nambebo, omubwati, eje mutumuwagire mu concert yesokedde ddala, etubidwa IMELDA. July nga 3 okuyingira omutwalo gumo ate bwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi olw'eggulo ng'asimbula akamotoka ku Love Resurrection Ministries ku bunaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo alekeddwako Florence Bukwaya, Joseph Segawa, Dr. Wilsonse, Michael Holly, Lydia Nachayune, Tajoro Busurwa, Sekumatede, Don Emma, Preacherman, Mima Michael, Zoe Patra, Don Zabo, Jonesman, Vioni n'abalala bangi mwenna abanyumira gospel country music mugweyo tuwekire Uncle Ivan July nga 3 kiwugidwa Love Resurrection Ministries, Real Power Engineering Company, BGPTV n'ebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. Mulingalo Love Resurrection Ministries, women Blessed Gospel Promotions, bakutusako Hanko Ivan, kamoto kakawaya. enalinga ndi mwana muto, akolanga obumotoka bwa waya. Ono ye gospel country singer wa Uganda nambebo, omubwati, eje mutumuwagire mu concert yesokedde ddala, etubidwa IMELDA. July nga 3 okuyingira omutwalo gumo ate bwe banene
emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi uli guno ng'asimbula akamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo ayokeddwako Florence Bukwaya, Joseph Segawa, Dr. Wilson Michael Holly, Lydia Nachayune, Tajano Busurwa, Sekumatede, Don Emma, Preacherman, Mima Michael, Zoe Patra, Don Zabo, Josman, Vioni na abalala banje mwenabanyumira gospel country music mugweyo tuwekira ako Ivan July nga 3 tuwekidwa Love Resurrection Ministries, Real Power Engineering Company, BGPTV nebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. mulingalo Love Resurrection Ministries womune Blessed Gospel Promotions bakutusako Uncle Ivan kamoto kakawaya enalinga ndi mwana muto akolanga obumotoka bwa waya ono ye gospel country singer wa Uganda nambebo omubwati era jangu tumuwagire mu konsati yesokedde ddala etumiddwa IMELDA July nga 3 okuyingira omutwalo gumo ate mwe banene emitwalo 2 n'emitwalo 5 kusaba mwendezi uli guno ng'asimbula akamotoka ku Love Resurrection Ministries ku munaku erubya ewa Pastor Timothy Balongo ayokeddwako Florence Bukwaya, Joseph Segawa, Dr. Wilson Michael Holly, Lydia Nachayune, Tajano Busurwa, Sekumatede, Don Emma, Preacherman, Mima Michael, Zoe Patra, Don Zabo, Josman, Vioni na abalala banje mwenabanyumira gospel country music mugweyo tuwekira ako Ivan July nga 3 tuwekidwa Love Resurrection Ministries, Real Power Engineering Company, BGPTV nebitekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. mulingalo You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, the Father's Heart.